abagenda okufuna visa ezigenda mu mawanga ago sooka olindeko nga kwe kuli n'embasa ya America eyawa kubanga embasa zezigaba visa zeziwa abantu visa tebazigaba bugabi olina okwalifayinga olina emitendera egyoyitiramu so singa embasa z'amawanga ezo zikuba wano essimu ku makya sanga 11 ne baŋŋamba Pastor Irene Manjeri kubira b'osobola okukubira kubanga church erimu abantu bangi oba kola ekirango nakuno bino ebirango ebyokumakubo bye mumanyi ti abanaasiiba ku Pride Theatre olwa Sande bweruti okuba saa 12 okutuuka 12 ez'olweggulo oba okuziba obudde beboka bagenda okufuna visa ogenda mu nsi z'ebulaaya ebulaaya kitegeeza ensi z'abazungu mwabe emyaka emito edda twakiyitanga njo ekigambo bulaaya kubanga kyabanga kyakitiibwa nnyo okulinnya ennyonyi edda nga omuntu okulinnya ennyonyi naddala ng'avudde mu kyalo basobola okupangisa baasi disitulikiti ekyalo kyonna okumulinda ng'akomawo entebe ku kisaawe kati ennaku zino kigenze kijjamu jjululu kuba waliwo abagirinnya nga bagenda buwalabu kukola bwa house gaalo kati ekyo ne kibuzaabuza abamu okwonoona ekitiibwa ky'ennyonyi naye ekigambo kulinnya nnyonyi kyabanga kigambo kya kitiibwa nnyo mameka ng'otegedde kyeŋŋamba era mujjukira ng'omuntu ne bw'aba ava mu Kampala muno baasanga ku airport nga bamulinze ng'oweewunya n'okwewunya kubanga ava ku nnyonyi so kyali nga kintu kya kitiibwa nnyo ekirala ekigenze nga kiweebuula ekitiibwa ky'okulinnya ennyonyi be bagendayo ne bakomawo engalo enjereere kati abantu ne bakutululya ku kyalo oba mu kibuga nga ne bagana ono ddala yagenda ebweru yali anyirira n'okusingawo yagendera ate ng'ayongedde kusiiwuuka ye ng'alinnya baasi oba takisi ne booda ate nga bapasa Manjeri abalinnya ennyonyi beevuga kati ne babeera ku ekyo baami nga tonna nabo obanyonyola so ekintu kulinnya ennyonyi kyabanga kya kitiibwa naye era kikyalina ekitiibwa okusinziira ku kikututteyo era nkusabira nti gwe toligendayo ne bakuzza nti omuwalabu amusudde ebweru n'emigugu gye omuwalabu yamubba emmere n'afiirayo gw'ojja kubeera mulala kuba engalo enduulu nti wulire mu linnya lya Yesu kasinga twalanze wano ti Amerika nteekeko ne Dubai kubanga nakyo kibuga kya bbeeyi Dubai Germany eyo ntera ogendayo France omwaka guno Germany nagenda mwezi ki nagenda mu February ne France nengenda ne London UK ne tulanga amawanga go gonna nti London America Germany Canada Australia gonna ge weegoma ne tugattamu ne South Africa awo nene tukulembeza gali America London Germany Canada gagasinga okubuuminga abaagala visa nti ye bambasada bakubidde Pastor Irene Manjeri ne bagamba nti mwenna musiibe ku kyaki olwa Sande weewunya abantu abajjula wano kyaki eba tegenda kumala kwolwo n'atali mulokola afuuka mulokola eddakiika ezo mwaba paakinze emmotoka ebweru osanga bazifootodde nga beenyiga si kulwanga bambasada batuuka nesifuna visa okitegedde kati omuntu ayinza oga nti nga batulisiza mu kyaki wadde pasita akubye essimu n'atunyonyola lwaki nti awandiika kitabo bameka nga mumpulidde nga njogera did you hear that I have a deadline so abategeera muntegedde ekyo asobola okunyiigira ekyo naye nga wagante tujja kusobola nakubawa mmere tewali mmere tewali soda tewali ki kulinda bulinzi bambasada Germany London America Switzerland wa baagala kuwa abantu visa ne bwoba tolina ssente ku account ne bwoba tolina bisaanyizo ne bwoba tewasoma ne bwoba toyogera luzungu ekikulu ng'olina passport kyaki eno eba efuuse ey'omutawaana mu kibuga eba efunye kye bayita feva gy'otalabanga teri bantu mu nsi muno abataagala muntu abawa kyova olabaga nti Mukama ngaggawaza ndaba nno bw'ayogera okitya naye waliwo abagenda okikutwalako mu nsi muno teri atayagala muntu ali prosperous
omuntu omugagga teweetaaga kwegayirira bantu kubeera mikwano gyo. Pastor Kwizera yantegedde ne Pastor aliho. Toyina kwesiba ku muntu nti beera mukwano gwange ng'olina ssente. Wanika emikono genti Mukama mpa omukisa oguggula enzigi mu linnya lya Yesu. Omuntu bw'obanga oliko amafuta g'obugagga balokole temwerimba. Ne bw'onoosaba n'okutukamu olulimi n'obimba ejjovu naye ng'oli mwavu. Nze awomba mmaze okubuulira enjiri akitegera ng'akitegeera. Wanika emikono ge nti ayi Mukama wadde musumba atuuse leeti neekutulako omwoyo gw'obwavu kubanga mubi nnyo. Omulenzi oba omusajja ow'obuvunaanyizibwa akwogereza n'agamba njagala kuwasa ssente ne zimubula ate nga muli balokole temwagala kugwa mu kibi. The proper way is to wait until the wedding day okwegatta ng'abafumbo naye nga kye bayita obwavu kibatunulidde bwe kiti. Omusajja naga kituufu omukazi mwagala, omulenzi n'agamba omuwala mwagala era njagala muwasa mu butukuvu mu holy matrimony naye sirina ssente. Okiwulidde ekyo? I don't have money. Okumaliza nga mutandise okukuta. Wuuyo oli muzigo gwa Plaza gwe yasanga ku kyaki ng'obwatula essaala n'ebiyenje ne bikunkumuka. Ekintu eky'eddakiika 2 okitegedde kye ŋŋamba mwabate nnyo mu myaka mukitegedde. Buli obulala tebukitegedde. Kikuggyeeko feva ya Mukama n'essanyu ly'olowooza nti ofunye toliraba lwa bwavu. Wanika emikono ge nti bwavu gwe fuluma omulyango ogwo ofe mu bulamu bwange mu linnya lya Yesu. Musajja wattu naye aba tayagala kugwa mu kibi naye obwavu kati n'atuula yekka n'afumiintiriza naye najjawa ssente okwanjula ku nnaku zino nga kwa bbeeyi. Abazadde babatwalira emmotoka empya, bagula amafiriji amapya, batwala simanyi biki ebirala bye batwala, flat screen TV eyo nga baguze endoza ya miliyoni nga 5 ey'ebbeeyi. Ekiki ekirala sofa set ente 20. Omulenzi naga nti naazijjawa. Ate abawala nammwe olina engeri gye weeyisa ne bw'oba tolina bw'oli. Nagamba ono naamalako naye ono bwe naamugamba sirina ssente ajja kumpisaamu amaaso. Ate sisobola kuwasa mukazi anyooma nga sitaani akozesezza omuggo guli gumu baguyita bwavu guza okutabula relationship. Obwavu bukuleetera okunyiigira omuntu atalina kyeyakukola. Bwe basimayiringa nga wano mu kyaki n'olowooza nti bakweragirako. Abange fe abatagenda mu mabaala, fe abatagenda mu binyumo kubanga tuli baweereza tuli balokole, bwe tuteeyagalire mu kyaki tweyagalirewa. Obwavu bukuleetera okusala ebigambo ku muntu atalina kyeyakukola. Ojja weetegereza abasumba abaavu mu nsonyi wekyogera wadde TV eri wano ekyo banaakisalamu. Ekyo okijjamu weŋŋambidde nti ojja weetegereza abasumba abaavu kuba bajja kunkyawa. Ojja weetegereza abasumba abaavu ab'obuweereza obwalema buli kaseera babeera ku bigambo kuba basinga. Obalaba ku mikutu gya WhatsApp, oyo agenda mu nnyanja, oyo mutabani wa Lucifer, oyo akimanyi bulungi Irene Manjeri toyina nnyanja gy'ogendamu. Ekimutawaanya omusinga obwavu bwamufunza emikono giwaniko ge nti bwavu gwe fuluma
bameka babadde banyigidde olw'okulwawo kutuuka bameka ng'okyawa obwavu gamba obwavu ewange toyanirizibwa emikono giwanike gyombi ne bw'oba osobola okuwanika amagulu ogambe nti ayi Mukama n'emikwano nga giri mu looko y'obwavu ne bwengula akateeteeyi kamuluma bajje mu bulamu bwange ongatteko abantu abanzimba neeyongera obulamu bugende mu maaso. Omu ku bakazi mu nsi abasinga obugagga babiliyoneya. She's a black American. Nga bw'olaba Dr. Payton bamuyita Oprah Winfrey. Yali akakola statement ku media n'agamba whenever you think you have a friend but you detect just a little bit of jealousy towards you, get them out of your life, cancel their phone number or delete it out of your phone, because if they can be jealous of you and pretend to be friends, they can even poison you. If you are really my friend, lwaki toyagala mbeere bulungi? Bw'oba oli mukwano gwa kanisa eno, abaana b'obufaananyi mujje muno ne peeni zino abayindi abampita India be bazibawadde. Mujje abaana b'obufaananyi abatonotono mwangueko muzire no wano wendi. Bw'oba oli mukwano gwa kanisa eno nga yakusabira n'ofuuka ky'oli eyajjira mu mbeera embi ate n'obeera ng'oli mukwano gw'abakirwanyisa. Are you listening to me? Obojja wano kunona abasinga okuwaayo obatwalo bakolemu ka fellowship omutima ogwosiba naawe n'obeera mu nsinga ne bw'okola kibigaana. How many of you know ti n'obuweereza busobola okugaana? Is every pastor successful? Buli muntu omusabi asaba ennyo ali bulungi? Gamba nti emitima omutima gukusiba enjiri mugyetaaga. Mutadde abantu ku mbaga zammwe mbumperekeze mbono metroni mbono be bali mu kakiiko ono yekyeyama n'atabula omukolo n'agusabira essaala endi oba n'ayogera ebigambo ebintu bikyankalane n'obeera ku mbaga yo nga toyina mirembe. Situla eddoboozi eddakiika emu ogoba emyoyo ekisiba byokola ratatarakasheterebosi rendrekosakataya mateketora yogera ennimi randarababa rikosheteraba. Gamba Yesu, gamba Yesu, gamba buli ekibadde kikyankalanye ebyange kiswale. Nalindabye ku metro n'ow'obujja ng'ayonoonya omukolo gwa munne kumugamba nti eri gawuni yekunyumira etamunyumira namu kyokka nga waliwo gawuni ekola etya kubanga ayagala abantu bamusekerere n'amutabulatabula notokozesa makeup oyo ayagala akozesa ebyo ebiri kiipu ebyomukikuuba ebyo aleme kunyuma. Kati nze nkozesa makeup bamuyita MAC MARC mumutegedde? No MSC tekuli R MSC nowulidde abamutegedde mutegedde abatamutegeera kale neesiiga manda gakusigiri vu osanyuka ow'obujja. Kati ng'omugole nga MAC yasaana omukolo gwo gamba nti amiina. Metroni ow'omutima omubi naga nti no teekako kano. Makeup artist ategeera ebyabagole nga waali
oyo namukulemesa nagati nedda nina gwe manyi kasaluuni gyakutuma bwe buno butegedde gamba nti obwo oyongereko n'ekigambo muliro omukolo ogukubonyabonyeza okunoonya sente mutegesa olunaku lutuuse omugolo n'abeera stressed lwakuinvolvinga bantu mu kintu kyo abatakwagaliza. Nkusabidde mu linnya lya Yesu omwaka guno Katonda akwawuleko abantu abasanyuka okulaba ng'okaaba. Tubakooye gamba sitaani n'abaddu bo tubakooye mu linnya lya Yesu. Kambabuulire abegomba obuweereza fe abamusinga Mukama teyatuyita obuweereza si bwangu nga bwe mulowooza. Omuntu ajja ne mu church n'asabiramu naye nga agent wa saani yennyini. How many of you know what I'm talking about? Oba bw'abeera mukazi mukulukulu kale mmwe n'abali wano muli bato nze mukadde nzekka. Kubanga wiiki ejja mu nnaku 3 okuva kati ngenda kuweza emyaka 55 kati nze muzeeyi nzekka. Ago ge mazima. Nga 28 next month May mpeze emyaka 55 kati wulira obanga mukazi mukulukulu ng'oyo manyize ndudde mu Kampala nga wantondo kwegamba bwajja yajja nnyo oluvannyuma okusabira mu kyaki naye ng'ebintu ayagala obikole okusinziira gye yava. Oba yava ku Watoto oba yava mu Church of Uganda oba yava ku Katholiki kati bwajja wano n'owulira ng'oyagala omuviire mu luyi n'etteke akuleka obuwulire enjiri ekuleese. Are you listening to me? Bwajja wano naye batabeera wano oba gy'oli n'alowooza n'omutwe gwe nti ebintu binakola nga bw'alowooza n'abatawaanya. Omusumba agezako okunoonya Mukama ne bakujja mu mwoyo ng'abantu bakufuukidde ekizibu. Abantegedde mutegedde naye balina kusanga nga naawe oli kyuma nga Irene Manjere. Mujja kunjagala lwampaka olwaleero ate temulina gye mulaga. Ojja genda ng'omwoyo omutukuvu amaze okukolera ky'oyagala. Balina kukusanga bannyabo ne bassebo nga oli kyuma kya Yesu nga Irene Manjere. Nsobola okwagala omuntu ne mugulira engoye ne mugulira engatto ne mulinyisa ennyonyi niyo naye togenda kuzija ku mulamwa. Tolowooza nti okugulira ekiteeteeyi kitegeeza kukkiriza myoyo gikulimu kunziza mabega. Ekyo bakiyita kiteeteeyi kigenda kaddiwa. Tozija ku mulamwa. Tomanyi byempitidde. Tomanyi maziga genkaabye. Tomanyi Bayuda Esakalyoti bendirize nabo omulamu wange. Bwe mba ndi mu myaka 55 kitegeeza ensi eno ngirabye. Tolowooza nti ndi muto. Ndi mukadde anyirira. Ate ndirwawo nnyo. Ebyo ebimu bambi tobiteeka mu TV nkwegayiridde. Kati ngaawe ngambidde nti niyo ekyo kijjamu. Ndi mukadde anyirira. Bondaba bwenfaanana kubanga nina Yesu, kubanga nina omwoyo omutukuvu bwenti bwe ndifaanana nga nina emyaka 10. Ne bamala bawulira ekigambo niyo ku UBC kikola amawulire ne bagamba nti bw'oyo omukazi
tebamanyi gye mpitidde. Kampala ono asoboka ng'oli bwoti buli ajana bambi agenda kuwayo emitwalo 10 mu kyaki ogamba 10 gya dola oba gya Uganda. Abantu baagale naye ng'ogendera ku Mukama kyagamba. Abantu bawe ekitiibwa naye ng'olina principles. Webale nnyo nnyabo Mukama akuwangaaza kwekyosaba. Wulira kiringa nga muntu kujja kuŋŋamba nze bwenti bwe mbadde okuva nali wa myaka nga 17 nagendere Bulaaya. Sijjukira lunaku lwe nali nga zikoze enjala nga sitaddeko makeup. Every single day ne bwe mba ndi mu kyalo nga ngenze kulaba maama ng'omuntu ava eri Mukama agambye ojja kendeeza kukwekolako asobola okukozesa ennyo. Mukama agambye nti bye bimwesittaza ng'olabira ddala lubaala yennyini yayogera alagula. Mukama agambye bannyabo ne bassebo Katonda kyoyo ayagala tutunulenga. Teekawo ekigambo wamma tutunule tutya? Tutunulenga emisu omusu ogumanyi, tutunulenga enkima. Katonda kyoyo n'Abakatuliki ne bakusinga okutegeera nti bwe baba bakuba ekifaananyi kya Mariyamu eyazaala Yesu bateekako omukazi asinga okunyirira. Wali olabeko Mariyamu alina enkumbi ku mugongo n'embi paka mu nnyindo mu bifaananyi b'Abakatuliki. Omuntu y'omu kasa atandika okuguba n'okuddugala ajja n'agamba ekitiibwa kya Mukama kyamugwako. Mukama bambi tomulaba bwafaanana ennaku zino. Mukama oba yakola ki ekyanyiiza Katonda? Kwegamba there are people in this world you wonder what they want. Kati yiga okola ekisanyusa Katonda. Abantu baagale naye kola ekisanyusa Katonda. Wulira nga tugenda okwayo ebiweebwayo mutuule wansi ntandika okukwata mu nsawo nga mujja mu ssente ate nga nnyingi. Bekera okujjanga wano n'onoonya ak'olukumi akayulise ate n'otandika musumba namugamba nsabire nfune visa egenda mu Amerika. Visa ya Amerika ya siringi 2,000 eza Uganda ate nga ne bakumma tebazikuddiza. Wa Mukama ensiga etegeerekeka. Musumba namugamba nsabire nkole embaga. Mukwano nze gwolaba nafumbirwa dde embaga so sina njala yaayo. Ebirala bireke kuba tebikwatako. Naye nafumbirwa dde embaga eya Amerika eyali mozini eya red carpet. Abazungu be baali emperekeze zange. Owulira kati musumba namugamba nsabire nkole embaga. Bwemba wakusigala mu kyakya n'embaga bwetebera mwaka guno oba mwezi gujja mukwano omulyango guno ojjamu bulungi. Bwentunula ndaba mugazi tewali ali munaatayitawo. Ate y'omu bwe tupapa nga bano abasumba bagenda ne bagatta abantu. Mukama agambye gwe fumbirwa ono alina siriimu ono talina siriimu n'abagatta. Sibikola ebyo. Otegedde ono alina omukyala leero mugenda kunkyawa naye kasita benzi yange erimu amafuta genzikiddemu. Alina omukyala okimanyire talanti mufumbo naye olw'okuba awaayo emiliyoni mu kyaki n'okwata omuwala ne mukukuta n'embaga n'ebeera wate embaga egaana bakiyita kiteeteeyi. Is just a gown. Naye nga mu mateeka osobola n'okusibwa mukomera olw'okugatta abantu ng'olwadde omulala mufumbo w'empeta. Komera lyennyini pasita n'oswalira eruzira kubanga ogezaako kusanyusa ono awaayo emiliyoni. Yesu tasobola kuwa miliyoni ya dola esingako eya Uganda bw'okola kyayagala.
okiraba kati mwabagala okusumba makyaki ngolooza nti byakusonda busonzi sente tetwesanga mu Geyeena nga tetubulidde bantu njiri ntuufu eya Bayibuli. Ezo sente n'abasamize bazirina. Wanike emikono genshi ayi Mukama nyambe enjiri entuufu ey'Obwakabaka gye mba ntegeera. Ng'oli gwe banyazeeko omusajja asigala mu maziga akaaba, ng'oli ali wali anyeenya kabina yayiseemu awo obujulizi Mukama yakikoze. Mukama takubirayo. Mukama munange yampadde omusajja ayogera yegiragira bw'ati ng'ab'ebisiyaga bwe boogera. Omanyira omusajja nga abirya ojja weetegeeza ayogera yeemoolamoola amenyeka era kasi omulaba nga akwogereza nga amenyeka bambi totawaana kufumbira ogenda kufumbira mukazi munno. Oli ali mu kweyagala embaga yabadde yakabi ono akaaba amaziga ago ne gabatambulirako. Ani antegedde? Pasita aliho yekandoza yantegedde. Abalala batantegedde sina kyakubakolera. Amaziga g'omukazi ono ne gabatambulirako. Katonda talya nguzi. Oluusi weewuunya lwaki osanga ng'omuntu nga trere emulinnya omutwe ne gwatika n'afa. Tomanyi bye yakola. Amaziga gali gasigala gakola gatya? Naye omuwala ng'ali ku njala y'ambaga ne bwe boogera tawulira. Ava mu kyaki agende musumba omulala omuyaayeyaye anakkiriziganya ne kyayogera. Naye ekyo ekyomusumba muyaayeyaye tokiteekako ku TV. Tulokokere ddala. Emikono giwaniko genshi ayi Mukama nyamba okubeera omulokole eyalokokera ddala. Katonda mukazi n'asigala ng'akaaba mwe muli mu kweyagala. Nojja ku kyaki ndi lubuto na myezi 2 gy'obeera twakalaba bazaala. Ffe abamu twazaala dda. Ebiwanga byatuyitamu dda tulina by'otulaga. Peace of mind is the point. Wanike emikono kati ayi Mukama nyamba mbeere n'emirembe gya Mukama egisinga okutegeerwa kwonna. Oleka mukazi munno akaaba oli mu kweyagala. Eriyo omuntu afuna ekizibu noga naye lwaki nga nsiga embize yasiga ali mu kuzikungula. Mukimanyi nti Katonda waffe si wa muzannyo nga bwe tulowooza. Agamba kyosiga kyokungula. Musumba Kwizera agenda kujja abuulira enjiri nze njagala kubaweesawo ntuulaawo nange mpuliriza enjiri. Tagenda kulwawo. Naye olwaleero bw'oba oyagala sente siga sente. Abamu tebakuba mu ngalo kugamba. Muwala wange omulongo mbadde mu America nakomyewo 2 weeks ago. Eyasomye ne bamutiikira degree mu University ya medical degree. Yangamba nanga nti mami nze saagala kusumba kyaki. Nagamba first of all bwe njogera ekitunga nabanga kyamanyi omanyi mukambwe by nature nisi kakambwe. Bwe njogera mukimanyi nti ffe abasumba naffe obuulira enjiri nga naawe eyogera gy'oli. Do you know when we are preaching we are also preaching to ourselves? Naganti when call a point in my sermon nga nsumba church mama nga mwabaziruddemu nga muzisumba nga yogera nange 2 weeks ago nga tuli mu America tunyumya yali antwala kungulira bizigo na perfume kuba yagala nnyo perfume nangamba when I make a point while I'm preaching and some people don't clap, that alone will make me give up on being a pastor. Kubanga nisha yagala nnyo attention. Ayagala ayingire wano buli omu ategere nti atuuse. Kasi ye yekka oli mu kwesirisa naawe bw'otyo bw'oli
nga wazze n'okwata miliyoni nga 2 n'oziwaayo wano nengamba buga nti may the Lord bless you and the peace of God be with you. Nesikyogerako oli yangu yagala kuneetika kunkuba wansi miggo teri atagala attention nomala osiga emmotoka wano nesikyogerako nti wagiwaddeyo ninamu abatono tenabaŋŋaana nga tebagala balabe mu kyaki baga musumba tokyogera nti mpaddeyo mpa akawunti kati mbagamba kyakuwaayo nemuwa ngenda okeberayo bakwabusa akawunti oba wajetu banking oba Equity Bank oba nga ataddeko miliyoni 3 kumpi mutwalo gwa $, naye nga ajja mu kyaki wano n'atuula emabega n'omunyooma naye nga yaŋŋamba kubanga eno mu bulokole gwabadde takimanyi. Abalokole tetwambala mayirizi, abalokole naffe abatagenda mu nnyanja tetugenda mu masabo, ebyo byonna tetubikola. Naye omulokole ow'omutima omubi gwabadde takimanyi, eyeesiga buli omu, akyaza buli omu, anyumiza buli omu ebyama byo, ekyo nakyo tokiteeka ku TV. Omulokole ow'omutima omubi akulogera mu ssaala mbi. Ayinza n'okumira ku motoka ne bagamba nti eno gye bagamba nti yaguze neyeefulumya nga agenda okozesa toyireti n'agikwatako bw'ati nsindika accident. Ayogera tebawulira ng'ero omuntu alimu omusota mu mutima bwa olowooza ali mu nnimi bw'alabaze nga yeefuula asaba omukisa Mukama nkwebaza Omukama obadde mulu naye ng'ali mu kusumulula bikolimo. Ekirala Mukama kyagenda okukukolera ng'oli mu saaviisi y'olwaleero, yimirira ogaane nti neekutulako omwoyo gw'eddogo, kutulako omwoyo gw'okufiira mu accident, gamba amagombe genda. Teri ssaala mbi egenda kukolako kubanga okyogeredde mwana nti tulako wansi emikono giwanika ogenda tewali kyakulwanyisa. Ekikolokosa eby'obulamu bwange ekinaalaba omukisa. Ne Pastor Nagga wabambi waali wano neekamalize wano mangu. Teri kyakulwanyisa ekikolokosa eby'obulamu bwange ekinaalaba omukisa. Kati ddamu oyogere ekigambo ne bw'oba banno bagenda okutuula ebibuzo bya PLMP7 ng'oli mu miyembe tewayita, era ng'oli mu bawala oba mu balenzi kwegamba sitaani akusiriwaza bwatyo. Kati boogera oluzungu naye leero ogenda twogera lwampaka. Wanike emikono ogambe nti eno esaala gye ngenda ng'okusabira ansabira obubi. Owulira? Wanike emikono ogamba nti return to the sender. Mwenna mukyogere n'amaanyi gamba return to the sender. Kati yimirira okyogere emirundi 7 ng'owoggana nnyo. Return to the sender. Emirundi 7 giwaddeyo. Haleluya! Nina omukyala gwendabye ng'abonaabona mu buweereza n'ava wano n'agenda mutundwe ne bigaana n'agenda kumirako senta enzungu zaayo ne zimusoberera yankubira esimu n'agamba nti maama bali bonna boogera luzungu kozi ki ekyakutwalayo. Gye bali aboogera oluganda owuliriza nga interpreter. Kati olugambo lwe yamanyira tebalwagalayo nga bwe saagala lugambo wano, eyo naye n'addukayo. Wuuyo agenze ku fanero, eyo naye bimusobedde azunga buzunzi. Naye ngendo kizuula ng'eyamuyigiriza okusaba yamuyigiriza saala za ddogo. Abamu abantu betulowooza nti basabi nnyo. They are so evil that if you are not careful you are respecting demonic behavior. Sibaganye kubeera prayerful kubanga nange nsaba nnyo. Nsula ku seminti oba ku kapeti nga nsaba n'ekiro bwe nasuze. Naye mwegendereza abantu mwemulowooza nti asaba nnyo. How can you be such a prayer warrior naye nga tombuuza nkuyitako n'okubeeresa ddi? Saala ki ezo z'osaba ezikuviirako omutima omubi?
Yesu yavanga ku nsozi n'atunulira abantu obubi. Yasulanga ku nsozi n'asaba. Ntegeeza kusaba na mutima mulungi. Wandiika emikono gye nti ngenda kusaba nnyo. Ngenda kusaba nnyo. Naye nga nina omutima mulungi. Tulako wansi. Mukyala wuli atudde wali awali kamera ya TV, UBC TV. Ansizemu sente zino. Obwedda mulaba asaba. Ekyo nkinjagala ekyo. Obwedda mulaba akola atya? Asaba. Ekyo nkyagala nnyo ekyo. I believe in prayer. But how kati bali bengamba balala, how can you send oli musabi nnyo naye ng'ate ne mu ŋŋambo mu kyaki gwakulembera? Bw'olaba abafumba abeeyagala n'obakuba eriiso. Katulina abantu muno mu kyaki nga bakyayiga obuweereza. Bano ba ovia bano wadde mbateeka mu ofiisi. Bw'otomubuulirira yeewombeeka pasita atuuse. Bwenvaawo n'afuuka ekirala kubanga wadde yalokoka wadde asaba tanakyusibwa. Ate si ovia yekka. Wanike emikono ge nti Mukama nyamba okubeera omulokole eyakyusibwa. Eri ku orphanage yaffe eri ku kyaki yaffe ey'ekitende gye twabadde. By the way, overnight yabadde y'amaanyi nnyo, yabadde mpitivu kubira Katonda engalo ez'amaanyi. Overnight eno yabadde mpitirivu gye twakoledde buno bu handbills. Yabadde kajjansi kitende. Enkeera ku Saturday ne tubeera olukuŋŋaana lw'abavubuka. Eyo nayo ninayo abantu bendabirira. Omuntu najja ng'ali bubi, yalwala, mujja we yamuloga, abamu n'omutwe guliko akazoole olutereera. Ng'omutwe gwe gumwerabiza nti wano si woosi makaago eno kanisa. Ayogera bina atabula abantu akola kino gamba Mukama. Obedda luli alikomyewo n'addamu n'abeera zonto. Ajjukire ennaku ye. Wandiika emikono ge nti ayi Mukama nyamba obuteerabira gye wanzija. Kyekizibu ky'abalokola abamu ekyo. Nabeera ku kyaki ng'atabulatabula oba ntuusaawo oluusi nvuga emmotoka z'ekyaki ne nzijjuza enkota z'amatooke. Atudde awo tasobola na kusituka kujja kuyamba kuziteeka mu sitowa atudde yatereera. Bakazi banne bali mu ffumbiro bawaata talinnyayo. Naye tayimi y'emmere bw'etuuka yasooka mu layini. Ate tati agamba Mukama mpa obufumbo embaga yange. Embaga kati embaga gwe bakuwase bakutwalewo. Kwezi empisa embi. Gamba ayi Mukama ntondaamu omutima omujja. Ayi Katonda eyo nayo njiri mugyetaaga. Katugenda kuwaayo. Bwe tubagamba bugamba ogenda mu Amerika, ogenda kufumbirwa embaga, ogenda kuvuga emmotoka ey'ebbeeyi ng'eya Nalubega Lydia ng'ezo eziri ebweru ne tutakunnyonnyola. Tine emmotoka ey'ebbeeyi ogivuga osaba kubanga ne ku kyalo kw'osula kuliko gweruma. Owulidde? Bw'ozimba ennyumba ey'ebbeeyi osigala okoowola Katonda omwendo ogw'ekiro kubanga neiba waakuliraanye nga si gy'alina takwagala. Osigala osaba. Bw'ogula amataka ag'ebbeeyi agaliko n'ebyapa n'amanyago waliwo gwe kiruma. Okimanyi nti abantu batuguza amataka ate ne batuwalana olw'ekyo ky'ozimbyeko. Bameka nga kyali kikubaddeko bannyumba ng'eyo n'ogamba bannange wenajjira nga tunyumya ono kataate kiki anti nga kalina eyimiridde tasobola kitegera ate ng'eyakuguza otegedde waasula. Kati okufuna omukisa kirala n'okugweyagalira mu kirala. Nkusabira Katonda akuwa amafuta ag'okweyagalira mu mukisa gwakuwa. Emikono gye wanikoddemu oyogera oluzungu olw'omwoyo omutukuvu gamba Holy Spirit bless me and keep me blessed. Mwena mwogera oluzungu. Kitegeeza nti omwoyo omutukuvu mpa omukisa era onkuume nga ngulina. Kammalirize na kino kira ky'omukisa ogw'abagaggawaza baagujja wano. We bajjira si bwe baali naye ate basizi nnyo. Mbeera mu Amerika Miria
tusiime yagula ensawo z'ebijanjalo n'akawunga kofanage abaana ke balya paka lw'enkoma mu ggwanga nga lwaki taagagawala emikono giwaniko ganti nange olwaleero ensigo gyensiga wano nga bwe mpulidde obujulizi bwa Miriya nti si bwe baali we bajjira naye kati bagagga bazimbye amayumba ag'ebbeeyi emmotoka bavuga za bbeeyi gamba ti nange kyensiga kyenkungula kubanga ekkanisa eno takagimu. Very simple. Katugamba nti ate boogeddeko oyo nze nga tebanjogeddeko mukwano tetujja kusula wano. Amiina. Nze manyi otegeera tetujja kusula wano kuba nina okwogera buli linnya. Nze manyi oli muntu mutegeevu. Wanika emikono gyo ogitunuza ekituuti. Father, in the mighty name of Jesus, buli muntu ali mu kifo kino nga azze kuwaayo era ng'agenda kuwaayo, nsaba oggulewo ebituli by'eggulu Mukama obayire omukisa ogumulwa ne we gujja. Wagwogerako ku Bayibuli nti you can make a way where there is no way and keep the windows of heaven open, n'okuma amadirisa g'eggulu agatonyesa obugagga enkuba y'omukisa nga buli kye tukwatako kiraba omukisa. Ebituli ebyo ne bisigala nga byeggulu egyendi. Mukama ndi wano okwebaza nga Irene Manjiri bwe wanzigulira oluggi lw'okulinnya ennyonyi, eggulu lyasigala liggulu egyendi wenjagalira wenninyira ennyonyi ne bwenjagala ekiro ky'olwaleero. Nsaba obeeko gw'okikolera olw'ensigo gy'awa Mukama olwaleero. Ayi Mukama, n'abasumba mu kibuga bankubira essimu ne baŋŋamba pasita nsabiraako ntaapinga amafuta g'olina ag'okulinnya ennyonyi ensi yonna n'ogibuna. Ayi Mukama, na wano wandibaawo omuntu nga kyasaba ate ng'oli Katonda tasosola mu bantu. Bless them, O Lord. Every giver, businesses zaabwe, emirimu gyabwe, buli kye bakola kyonna kirabe omukisa, bakulaakulane, baatiikirire. Mu nsi babeere n'omukisa nga ne mu ggulu baligenda. Bajjajjaffe ba Ibulayimu mu nsi baali bagagga nnyo naye tebali mu Geyeena, mu ggulu baatuuka. Ate nga be bajjajja b'okukkiriza. Abraham was rich in silver and cattle and gold, and he was a giver. He was a tither. Buli awaayo tithe, buli awaayo ekimu eky'ekkumi, omukisa gumubeeko in Jesus mighty name. Kubira Yesu engalo ez'amagamba nti amiina. Ogenda kudduka buddusi nga tewali akaka. Ono n'ebbaasa eno awo otudde labirira ensawo yo n'essimu yo. Wano tuliraanya owino na Kisenyi n'ekitabeera ekyo amakanisa g'e Kampala gagiramu n'ababbi. Tebakubbirako wano essimu n'ensawo ng'ogirese mu ntebe osituka nayo ng'era bozze nayo ng'ojja n'onona bbaasa n'oddayo nayo. Beera n'ensawo yo. Waliwo abantu wano muwe Mukama mwenna oba muwadde mutwalo